Ekibuga kyonna gye kyeyongera okukula n'ebikirimu oluusi biba bisuubirwa okukyuka oba okukyusibwa twagale tugaane. Nabwe kityo n'ekibuga Masaka okuviira ddala ku mutendera gwe kyaliko ogwa Town Council kikyo ne kifuulibwa municipality okutuuka wano we kiri kati ku mutendera ogw'ekibuga ekinene bingi bizze bikyuka omuli enguudo n'ebirala. Mu kaseera kano ekiri ennyo ku mimwa gy'abakulembera ekibuga Masaka ky'ekyokutuuma enguudo amannya nga muno nno mulimu n'okukyusa agamu ku mannya agaatuumibwa enguudo zino agaalinga amannya g'abayindi ko n'Abangereza mu biseera ebyo abaafuganga eggwanga lyattu Uganda omuli enguudo nga Elgin, Herbert, Victoria, Mwami, George n'endala mu mwaka gwa 1894 okutuusa mu mwaka gwa 1962. Ku mulundi guno mu mboozi yaffe ey'enjawulo njagadde ntunuulire ku nguudo zino ezaatuumibwa amannya ag'ekika bwe kiti obanga ddala amannya gano gakyakola amakulu oba gasaanye gakyusibwe zituumibwa oba oliawo baddugavu bannaffe ab'enkizo ennyo abalina kye bakoledde oba abaaliko kye baakolera Masaka nga tubamanyi bulungi okusinga okusigaza enguudo eziriko amannya g'abantu abaali bakyeruppe be tutamanyiiko wadde obuvo n'obuddo bwabwe. Mu kufeffetta ennyo ebimu ku byafaayo byagamu ku mannya agaatuumibwa enguudo eziri mu kibuga Masaka nsisinkanyeeko omutuuze w'omu kibuga muno omukuukuutivu ennyo Wamala Musa ng'ono yazaalibwa muno mwakulidde mwasomedde era nga n'okukola mwakolera emirimu gye era ng'ono mukwayaamu naye ambuulidde embeera gye basinziirangako okutuuma enguudo zino amannya. Masaka kye kimu ku bibuga ebisinga obukadde mu Uganda era Masaka yafuuka Town Council nefuuka Municipal Council nebeera nga kibuga ekyali kikula mu kukula kwakyo n'olwekyo ng'oteekwa okufuna endagiriro emala ng'oze mu kibuga. Amannya kyabanga kizibu gamba nti ononsanga wano ononsanga wali baasalawo batuumenga enguudo oli amanye nti nkolera ku luguudo gundi nsobola ku luguudo gundi nti omuntu oba akunoonya abeere nga amanyi wagenda okusanga. Amannya gaatuumibwa naye twetaaga tujjukire nti mu biseera ebyo twalina abafuzi abaali bava ebweru. Masaka yalimu abantu ba mirundi okusinga ebiri. Mwalimu abayindi abaali abasuubuzi abo nga bakola emirimu gya busuubuzi n'olwekyo baayagalanga okuba nga bafuna endagiriro emala. Ekyokubiri twalina abasajja abazungu bo babanga abakulembeze oba abafuzi administrators. Olwekyo batandika okutuuma amannya ku nguudo nga gasinziira ku bintu bingi. Wabangawo kuba nti omuntu gundi wa kitiibwa ne bagamba katumuwa oluguudo. Wabangawo gamba nti ekifo gundi kyetaaga okulagirirwa obulungi ne bagamba katukiwa oluguudo. Waliwo gamba nti waliwo ebikolebwa mu kifo gundi n'olwekyo katuteekeyo erinnya abantu bamanye nti eyo gye kiraga. Wayinza okuba nga wabeerangawo enkula y'ekifo ne bagamba nti ekyo katutuume bwe tuti ne batandika okutuuma amannya nga bagoberera ebintu bwe bityo. Wamala Musa ng'emboozi yaffe emaze okugwa amakerenda aliko ezimu ku nguudo zambuuliddeko ezaatuumibwa amannya n'ensonga lwaki basalawo okuzituuma amannya ago nga ku zino kuliko oluguudo lwa Bwala Hill Road, Mwami Road n'endala. Abo abasajja baafuganga oba abaali batukulembera balina abantu baabwe be twalinanga okujjukira n'olwekyo oyinza okutunula nga oluguudo lw'engulu eri balita Victoria Road lwatuumibwa Queen Victoria yaliwo mu biseera ebyo kati nga bateekwa okuba nti ajjukirwa era ne lukwasibwako n'oluguudo olulala lwe bayita George Street Victoria wano ku mukono ogwa ddyo wali Ten Table oluguudo olwo oluyingira baluyita George kakati George naye yaliwo eri naye yali kabaka w'e Bungereza. Oluguudo nga Edward Avenue enguudo bwe zityo bajjukira nti ono yakola ebyamagero bino kiyinza n'okuba nga kyali waabo ne bajja ne batuuma eno amannya ago ne bagaleeta fe abamu nga situmanyi lwaki bagatuumye. Elgin Road, Hobart Street, Hobart yaliani ekyo nga kisigala nga kibuuzo eri abantu abaddugavu ababeeranga mu biseera ebyo. Oluguudo oluva ku Shelwood okukkirira luyite ku Centenary lusale lukkirire baluyita Mwami Road. Ne wano ku Arcade wano Kiwumulo waliwo edduuka y'omusajja oyo muyindi bamuyitanga Mwami. Ennankanye yali y'amaanyi edduuka eyo nga yali nannyini wa cinema hall ya wane Masaka bagitanga Mwami Cinema kubanga mu kiseera ekyo fulumu zaabanga z'amaanyi nnyo ng'abantu zibawo okuwummula abantu nga bagenda ne balaba era ne bamuwa oluguudo Mwami Road kubanga lwamutunulangamu nga weruggukira. Oluguudo nga Bach Avenue Bach biba bitereke ebintu by'abazungu n'abayindi byajjiranga mu posta kakati olw'okuba posta eri ku luguudo ne lutuumibwa Bach ng'ebitereke we bituukira. Oluguudo oluva ku Laawunde Masaka okwambuka engulu eri wali essomero ly'abasiraamu baliyita Bwala. Olusozi olwo edda okusooka baluyitanga Buchulo naye abasiraamu babawo olusozi olwo bazimbeko essomero ne kifuuka ekitebe kyabwe ne baba nga baatumanga abantu okuva okugenda basaasaanye obusiraamu gye buli. Kakati bwe bayikomangawo ng'omukulu ababuuza Zaidi Kate nti gweyo gy'oli obusiraamu Bwala nti Bwala. Kati bwe basalawo okuzimba essomero ne basalawo balituume obusiraamu Bwala. Abasajja abo bwe bagamba nti bagenda litumba bwe busiraamu Bwala ye DC omuzungu mu kiseera ekyo teyakirinaako buziru naye n'abagamba mugende mubuuze Pookino
akkirize. Pokino n'agamba eryo erinnya situjalikiriza mutuume Bwala kyokka. Kati olusozi olwo ne lufuuka Bwala. N'olwekyo ne bagamba nti Bwala Hill Road, oluguudo olugenda Kasozi k'e Bwala. Otunula oluguudo oluva ku Ssengenge wa Masaka Secondary gyakoma wansi eri ng'oyise ku Nekongolero Road wakati kati walinga Agakaane wakomanga wengeddeyo ng'agenda mu Kitabaazi n'oyambukira awo olwo oluguudo baluyita Alanikera yali musajja wa kitiibwa nnyo Masaka muno ne bamuwa oluguudo olwo Kiwalyanga Road era Kiwalyanga yali muntu wa kitiibwa nnyo muno. Ntuukiriddeko era n'abamu ku baali abakulembeze b'ekibuga Masaka naddala abo abaaliwo nga tekinnafuulibwa kibuga kinene nabo bambuulireko ki kye balowooza ku mannya gano agamu agaatuumibwa enguudo ezimu ddala gakyakola amakulu oba nedda. Mbitaddemu engatto n'entuukirirako kwe yaliko omumyuka wa mmeeya w'ekibuga Masaka mu biseera nga Masaka ekyali municipality. Busuulwa Henry amanyiddwa ennyo nga mu scout wabula ono mu kuwayaamu naye bino byantegeezezza. Ogenda mu nsi z'e Bulaaya toyinza kusangayo luguudo oba kizimbe nga bakituumye Busuulwa, naye ntunuulira enguudo eziri mu Masaka City kaakano ne zinkaabya. Mutabani wange ambuuza Daddy Erigin yaani nga simumanyi, Edward yaani, Habert yaani, Chotabayi, enguudo bwe zityo naye mba nga sibitegeera. So naleeta ekiteeso mwaka 2012 nga ndi deputy mayor ate nga nze International Services Committee and the Community Development. Kati ne mmanya engeri gye tuli mu nkulaakulana y'ekibuga n'engeri abantu gye balina okukulaakulanamu. Waliwo abantu abakoze ekinene ennyo okulanga Masaka onaakulaakulana. Ne ntunuulira enguudo amannya agaziriko tumaze okufuna meya nsindise eggulu tuteesezza batuwadde Osmed. Naye nga tetugenda kukola enguudo ennungi na kati muziraba ezikolebwa. Tutuume enguudo zino on merit. Abantu biki bye bakoze, abantu bye banaabajjuukiriranga abantu baffe baleme kuzaawa buzaayi. Naye abazungu twanoonya mu archive ya Masaka Municipal Council by then nga tetulinaamu kintu kyonna kikwata ku Erigin bye yakola, bano ba Chotabayi, bano ba Edward, bano ba simanyi Jathabayi situbamanyi. So ne tugamba nti abantu bano abakoze ekinene mu Masaka municipality nga tuli mu kusaba then tuli mu kusaba city status twandibadde tubawa amannya. Bakansale banatunuulira ssene bagaana okutunuulira obulungi bwa Masaka leero weebali enkya tebaliiwo. Ye message njagala okubawa baveeyo batukolere ekibuga ekirungi batuuma amannya gano ga Chotabayi, simanyi Jathabayi, simanyi Edward, simanyi gaani gye tutategeera bagajje mu Masaka. Era nesitudde Bukolokolo n'entuukirirako kwe yali ssentebe w'eggombolola ya Katwe Butego nga Masaka ekyali municipality Majwala Dennis Lukanga bw'ati bwennyinnyonnyodde naye ku nsonga eno. Amannya gano baagatuuma n'ogenda okunoonyereza abantu ng'aba Hobart be badbulamu Hobart Street, Jonah Muhammad, Alex Sebowa yali Pokino, enguudo nga Erigin. Wonoonyereza ba Erigin ekibuga kino tukimanyi nti kyatandikibwa abazungu n'abaddugavu naye abazungu baakola kinene nnyo ku kukulaakulana kwakyo kukituusa ku level eya town council, town board kiryoke kifuuke municipality. Be muwulira amannya gano they contributed a lot. Bano baatuumibwa amannya gaabwe kubanga balina bye baakola. Masaka ekyo kimu ku bibuga ebyogerwako ng'ebyalina pulaani ennungi yakolebwa baddugavu, yakolebwa abazungu ne tujja nga tugizimbirako ne tugaziya ne twongerayo boundaries. Nze nafuna omukisa ne ngendako e Canada ne nsinkana abayindi abaava wano nga boogera na Luganda baazaalibwa wano abamu nga balina bajjajjaabwe nga babiri. Kati abo oyinza ogaa nti si banna Masaka ndi bajjajjaabwe nga baaziikibwa na mu kibuga kino. Bwe nasinkana abayindi bano ab'e Canada abasinga babe baagoba wano baagenda Canada nga ekimu ku birooto bye balina kwe kujja babeeko ekijjukizo kye bakola gye baazaalibwa gye basibuka era nga boogerayo nga gye basibuka teboogera India ne India abamu tebaminayo gwe bamanyi. Amannya ga abamu baali bazungu abalala bayindi abalala baddugavu bannaffe naye balina kye baakola okusobola okubatuuma amannya ago bireme kuba bya kinyumu. Abana abayindi abamu osanga babatuuma nga be bayamba bannaabo okufuna obutuuze muno ne batandika ekibuga kino n'abazungu balina bye baakola amannya gaabo gatuuma ki. Nze ng'omu ndowooza nti kikulu nnyo okukuuma ebyafaayo naye ng'ate erudda kirungi okuzimbira ku kyosanzeewo ne tuta destroying kyetusanzeewo wabula we maintain and improve ne tuzimbira ku ekyo ekisangiddwawo. Emboozi yaffe ey'olunaku olwaleero kangikomye wano tusisinkane nate era sabbiiti ejja nga nkutuusaako ebirala ku mboozi eno. Ku lwa Radio Buddu nze Nakasaanya Mildred.